Nkwanirizaako gwe munnanga akyajekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga akala amatendo nze nkobozaako nateera olunaku olwaleero nga tukyali mu katabo kaffe Amaggwa Némitego mu Buvubuka akawandiikibwa Ruth Kaboggoza era ng'olwaleero tutuuse ku mutwe gwaffe okugamba nti Cissy mu Kampala. Cissy ddala ogwo gwe gwali omulundi gwe ogwasooka okujjako era n'okubeerako mu kibuga Kampala. Ng'ekyamuleeta bwe kyali yatandika okusoma kyokka yeewuunya nnyo ekibuga Kampala obulungi n'obunene bwakyo anti ng'atunula naye ng'amayumba ge gamuziyiza okulengera ewala. Mwannyina ye yasooka okumutwala ku ssomero omuwala ayiga ekkubo era n'amutendeko okusala enguudo wamu n'entunula y'omu kibuga. Singa aligezaako okutunula omulolo nga bbaasi gwerese naddala nga bw'asala oluguudo mmotoka zigenda kumukoona. Kale omuwala ng'ayize amakubo yatandika okwetwala yekka. Lumu amangu ddala nga Cissy akutte ebitabo bye agenda okusoma n'asanga akavubuka akaamufaananira obulungi ennyo mu maaso era ne mu nnyambala. Wamma ggwe emmeeme n'emugwa wala naye ye teyanyega kintu kyonna wadde okulaga ekyo ekyamuli ku mutima. Naye ekyamutyemula omutima kwe kulaba nti n'omulenzi naye yali mu kabuguutano ke kamu naye ye omulenzi teyeemutyamutya yadde okwefettafetta oba okwezza emabega. Yayanguwa mangu n'amutuukako era n'amwenya nga bw'amuyita nti Sikulugaalo maama nkusaba kukubuuzaako nnyabo. Omuwala yasooka kwewuliriza ng'eyali tawulidde. Omuvubuka n'addamu mu ddoboozi esseeneekerevu ennyo nti mukwano ngamba simolo saizi nti maama y'obulamu bwo butya. Cissy kwe kukebuka ng'eyali yakawulira n'alyoka amuddamu mu kaloboozi kali akennyonza nti ssebo ogamba nze bambi nsonyiwa anti mbadde siwulidde bulungi. Ndi bulungi ssebo mpozzi gwe obubwo. Omuwala okumala okwogera ng'omulenzi yasonze dda bw'anaddamu mwana muwala oyo era olwabisirisa ng'omulenzi amugamba nti osomera wa alabika obulungi bw'otyo. Eyakuzaala yeesiimye ye nnyabo abaagala okukulabako basala magezi ki? Cissy yamuddamu nti kati munnange ndi mu bwangu naye katwongere okulabagana mu ssaawa ez'omu ttuntu nga nvudde ku ssomero era nja kuyita wano. Olaba tondabye ogezaako enkya ku makya ekifo kye kimu naye nze nja kufuba nnyo era nkusaba naawe okole kye kimu. Omuvubuka yamwenya era n'amubuuza amannya ko muwala nti nze Cissy si banno ye ggwe ssebo agago nze abe kibuuka akali amaggwa naye mwattu tonjiwa era weeraba ddiya. Omuwala yatandika buto olugendo lwe naye ng'omutima gusigadde mabega wa mwana mulenzi abe. Yalowooza bingi nnyo ddala ku mulenzi oyo eyali amututte omutima n'ebirowoozo. Yatuuka ku ssomero kikeerezi naye yakkirizibwa okuyingira. Yali yafunayo dda mikwano gy'ebiri. Kyeyava asooka ng'atuuse mu kibiina okunyumiza era n'okwebuuza ku munne Naiti kyaba akolera omuvubuka oyo abe eyali alabika nti amututte ebirowoozo n'omutima. Era munne yamugamba nti mukwano nkobuulire nze gw'olaba ndudde nnyo ku kibuga anti mwensomedde ebibiina byange ebya wansi naye nze nsanze ba abe bangi kyokka nga mbalimba bwe mbalaganyisa ku minibata nze mpita ku kisaawe eri Nakivubo naye munnange nze mbadde nkusaba naawe okole kye kimu lw'onoomalako emyaka gino gw'olabye otya? Cissy yamuddamu nti nange bwe nzija okukola ebyo babyogera mu kibiina naye bwe bafuluma okuwummulako n'asanga munne ndibassa era olwamulaba lwe lwamala. Ko munne nti mwattu Cissy oli mulwadde nga teweeyagala. Kiki mwattu Cissy? Mbuulira nkuyambe. Cissy olwabiwulira ng'aluva ku ntono era ne munne amagezi g'amuwadde ku buzibu bwe bwonna teyakyusa. Ko ndibassa nti mwattu Cissy ekyo nakyo kitiisa nze nga nkyaliwo. Gw'olowooza nti oli omulenzi alina wogani n'owa Vespa sibaagala?
naye sisoma sinakindi n'ensiŋŋaano yonna iti gwe nno ddaawo okugalibwa n'ensiga ye zino ssente z'olaba ze tugenda n'okweriiramu ebitumbuuwa olowooza oyo jjajja gyensula yazimpa nandiki kitange yazimpa mwettu omuntu alya ku mutwe gwe nno sumagira obanga olina anaakubegera bambi Cissy n'amatira era olwava ku ssomero yakwata butereevu lyekatwe mu kafo kaabwe mwe yayitira ng'amaliridde asange kali Amaggwa amusiibizza obubi olwatuuka mu kafo kaabwe akalagaanye ye gye yakuba ati amaaso nga ku munne abe essanyu katalitta abaagalana ababiri emboozi baajabulanjabule ng'omuwala yeeyuna obudde nga bateesa kusisinkana lunaku wamu na ssaawa naye omuwala bw'amala okuvaawo ali omulenzi n'alowooza ku bigambo bya mukwano gwe Nayiti bye yamugamba era ne yeebuuza oba ddala bituufu olwo omutima ne gudduka ne gudda ebubebbere ku nnyina n'afumiitiriza ebigambo bya nnyina bye yamulyowa ng'avaayo olwo amagezi ne geetugga kuba nnyina yamuliisa ebigambo bingi naye kye yasimbako ennyo amannyo be bavubuka b'oku kibuga abeerungi yakungulu ng'embalabaasa abalina obugambo obuwoomerera nga sukaali ab'obukodyo obwa buli ngeri n'obwa buli kika ate nti nga baakwesibyeko bakusuula tebeeguya ssente naye olumala okukusuula ku ttaka tomanya na gye bayise okubanoonya ng'olubabula ng'olwo ggwe osigala mu maziga nga bo beesekera na kugenda kufuna mumagalavu mulala gwe banaasuula era maama we yamugamba okwekuuma ennyo eby'amasanyu ebiyitiridde kuba nti ye kanaaluzaala ow'empisa envundu nti amasanyu malungi wano ng'ogalimu naye bwe gakwekyusizaamu olwawo okwekamba yayongerako na bino nti yali mwana wa buwala ateekwa okwekuuma ennyo ebitamiiza Cissy we yabirowooleza yali atambula kyokka nga kiwuduwudu kyatambuza era ng'agenda yeerinnyako ddala Cissy mu kiseera ekyo yasalawo okuleka omulenzi akolenga munne Nayiti ne nnyina bwe baali bamutegeezezza era ebyandibassa ng'abinnyuse Cissy eka yalinga omulwadde era nga bamubuuza oba nga ddala yali mulwadde kyokka yagaana n'abamatiza nti osanga n'abaako ekintu oba mpozzi n'alwala so nga kazaala bulwa wa birowoozo ye yali amutuusizza ku ebyo ng'amaliridde okuleka abe ate nga naye omugaati gwa bbata yali agwagala ate n'ebyo munne bye yali amubuuliddeko kale nga talaba lwaki agenda mu maaso n'omukwano ogwo.